amawulire agaliwo galaga nti Muwanga Kivumbi azzeemu okubeera nga akwatibwa, era bino tubifuna nga ne Secretary General Lewis Lubongoya tukitegeezezza nti abadde ava mu maka ge Muwanga Kivumbi ng'atuuka e Mpigi n'asanga road block era n'asangayo emmotoka eya drone kutabadde number plate ne bamuteeka omwo ne bamubuzaawo era tebannaba kutegeera security agency ki emulina. Naye gye buvuddeko, in fact mu mboozi yange eno gyeddirira nabadde nayogedde ku kintu kino, naye nabadde nkyesigamya ku bail nti omuntu babeera bamuwadde bail wabaawo terms ne conditions eza bail, biki by'olina okwogera oba ne weetalina kwogera. Kakati ku nze nga nze bwe nabirabye, nalabye ng'oba oli awo Muwanga Kivumbi alina byayogera nga biyinza okuba nga bikontana ne conditions eza bail, bwentyo bwe nakirabye. Naye ebyo tebagenda kubanga babireeta mu kkooti, ebyo bye bagenda okubeesingako, ekyo nga bwe nkyogedde kye bagenda okubeesingako, naye ng'ensonga emukwasizza ate si yeeyo mu byaddala, si yeeyo mu byaddala. Kati ebigambo byeyogedde ku Muhoozi nga alireetinga ku Ssennyonyi, nsuubira okuba nga ate kati nze bye bimukwasizza, naye ate nga bagenda ku frontinga biri mu kkooti nti oba yanyoomodde, yayisizza olugaayo mu mateeka ga bail. Kati sooka owulire ebigambo byeyogedde ku Muhoozi. Muhoozi akaaba oli kaseera Ssennyonyi oyo Ssennyonyi yongeza Ssennyonyi wokutewe watuufu tonyiriza naki people power. Kakati nze nsuubira okubanga ebigambo ebyo kubanga Muhoozi ayagala okwetwala nti tayisibwamu maaso. Kakati Muwanga Kivumbi okwogera ebyo nti Muhoozi mu kaseera aba akaaba Ssennyonyi kisajja kyattu, ekyo kiyinza okumuleetera okulagira nti muddemu mumukwate bamutwale mu basement. Bwe ndowooza yange kuba nabadde era mbyogeddeko mu mboozi yange eri nga sinaana kutegeera mawulire ago. Kaakati jjukira nti omulamuzi Susan Ekarani bwe yasomye conditions eza bail, takkirizibwa kubeera nga ava mu Uganda n'abalala bali 16, era nga omulamuzi ono Okarani yabadde mulambulukufu bulungi nnyo bye yayogedde nti babadde baakwapiyaringa okubeera nga beeyanjula eri kkooti ndowooza buli omulundi gumu buli mwezi, bwekityo bwe kyabadde. Kakati kale eyo sayidi emu gye nsuubira okuba nga yeevuddeko okubeera nga Muwanga Kivumbi addamu okubeera nga akwatibwa, yakujerega Muhoozi ekyamuyisizza obubi. So nga ate ekyo si kye bagenda okuleeta. Bw'anaamala okubeera ng'oba bamukola bye baagala bajja kuba bamusuula ku police station, kati emisango gye bagenda okumusomera gigenda gyakubeera nti yayisizza olugaayo mu conditions oba mu mateeka ge bamuwadde, teyagoberere mateeka ga bail, nti yatandise okwogera ng'ayogera ebikwatagana n'omusango. Ekyo kyo mukirinde kubanga ajjukira nti yamenya amannya obedda anyumya biki ebyaliwo nga bwe byali. So nga ate mu kkooti nsuubira nga bakuwa bail, engeri gye kiri nti babeera bakyatambuza ensonga y'omusango, babeera bakugamba kusirika. Ebyo nabadde mbinnyonnyoddeko emabegako. Kati ate ensonga endala gye nsuubira okuba nti oba oli awo naye eyinza okuba nga evudde ku kalumanywera. Jjukira nti General Museveni twakitegeddeko nti ali Kisozi ku faamu ye, era yagenze mu lusirika okusalawo ku ki ekigenda okuddako ku Besigye, Lukwago, Muwanga Kivumbi, Waiswa Mufumbiro ne ba political prisoners abalala. Kati kyandiba nti General Museveni kkooti ng'emaze okubeera ng'egrantinga bail, ne wabeerawo enkyukakyuka mu kwejjulula mu ndowooza
nti yamaze naye yeekuba ng'alaba biyinza okuvaako obuzibu. Kugamba kuba wajjukira nti okuswala kuba kuswala, ate bw'ota omuntu gw'obadde okutte olw'ensonga ezimu nti kiyinza ate okulabisa obulala. Kubajjukira bano bali ku misango minene nnyo gya butujju, gya kulya musirukwe, gya kukola nga bulaba ogwa Sseejigirinya bwe gwali, nti omuntu gwe bagamba nti yayinyigira mu kuorganizinga ebijambiya nga balina n'abajulizi baabwe ab'ebicupuli. Kakati ate kijja kitya okubeera ng'omuta ate ng'alina abantu, aliko emirambo gy'abantu egiri mu 20 n'omusobyo. Kakati bali ate baba bagenda kufuna batya obwenkanya? Kakati okumuwa bbeero n'obutaddamu kubinyegako kiba kitegeeza nti kuba ne Ssewanya ne Ssaawa ziraakyalya butala, kiba kitegeeza nti omusango gwali mugete bugesi. Omusango gwo guba gwamupaatikibwako bupaatikibwa, kikitegeeza. Kati na bano oba oli awo Museveni ayinza okwagala okusooka okulemezaamu mu kutya okuswala. Kubanga kati Muwanga Kivumbi aliko abantu bangi nnyo bwe bagamba nti yabattisa. Kati eyo sayidi eri awo. Naye jjukira nti Muwanga Kivumbi obedda ate era amenya amannya. N'okwogera mu bulambulukufu biki ebyaliwo, ensi yonna okubeera ng'ebitegeera, ng'ate oba oli awo Gen. Museveni baamubuulira bulimba. Kino kyo kiri awo nga balabanga kati ate Museveni agenda okubuuka nti Muwanga Kivumbi wabeera wabweru nti jjukira nti abantu abaafa bangi. Yayogedde ku basirikale abattibwa, Museveni ayinza okuba tabamanyi. Kati ebyo byonna byonna mbyogeddeko mu mboozi yange eva emabegako awo. Nsuubira okuba nga biyinza okuba nga ate era waliwo abakomamu omuliro bamukwate. Kati abatya Muwanga Kivumbi okubeera wabweru kati nga DPC gwe yayogeddeko bayinza okukuma omuliro okugenda ewa Muhoozi ne bawogera ne bagamba kati omulaba akuyisaamu amaaso, mulaba bwakuyisaamu amaaso, CDF tokkiriza, nga baagala addemu amukwate probably oba bamutiisetiise ng'ali eyo mu tokya kyemba zaabwe mu basement zaabwe, bakole kye bayita okutiisatiisa nti singa abeera azzeemu okubeera ng'atiibwa abeere nga tagenda kubeera ng'ayogera nga byabadde ayogera. Awo kubanga gayogera ge mazima, kyo kyekituufu, naye ate tebiwulikika bulungi mu matu g'abali kubanga waliwo okugeterera kungi nnyo nti n'omubaka kati akiikirira Butambala naye waali essaawa eno ali ku bunkenge kubanga ye yayagala okulaga nti ono talina buwagizi. Kakati sapooti gy'alina n'ebintu ebyaliwo byonna definitely tayinza kugamba nti tabirinaamu mukono oba tabimanyiiko. Byali mu feva ye, byakolebwa mu feva ye. Kakati ekyo nakyo munnange nga bw'obiwulidde kitegeeza nti Muwanga Kivumbi alina abalabe bangi nnyo. Kugamba abatya okubeera nti bagenda kubeera nga balabisibwa, ne gwe ky'oba omanya nti amawulire gagamba nti baamukutte, bazzeemu okubeera nga bamukwata, newankubadde abantu bo bagamba munaye Muwanga Kivumbi tuli mabegawo, kyonna ekijja tuli mabegawo. Kuba yabadde asuubiza okugenda ku kitebe kya Nuupu, ngenda kuwummulamu ennaku 2, ngende ku kitebe kya Nuupu, ngenda tutandikirewo. Kale nze advice gye naalibadde mmuwa nga bwe yagambye okuwummulamu ennaku 2, yandibadde ate akyusa approach oba oli awo nti eyo approach wagenza okuviira mu kkomera wayinza okuba nga ate awo wabadde wakyamu. Wayinza okuba wabadde wakyamu okutandikira awo bw'atyo nti yandi badde ate addamu n'aleyinga strategy kubanga Muhoozi yafuuka wa bulabe go ge mazima ate ffenna twagala okutuuka mu nsi empya nga tuli balamu. Nti Muhoozi essaawa eno ng'akya kuba kati wetuli eno e Kampala nakusuubiza okukunyumiza ku story naye bwe ziweza ssaawa 5 batandika okukwata abantu. Era bw'oba talina bikwogerako ne bw'oba obirina oyinza okwesanga ng'osuze mu kkomera, oyinza okwesanga ogenze ku ffaamu z'abanene kulima, ng'oli eyo olima tolina na communication eri bantu bo. Kakati munnange okwegendereza kulina kuba kwa maanyi nnyo 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 nnyo. Nti Muwanga Kivumbi oba oli awo yandibadde asooka kwetegereza mbeera n'amanya ekituufu ekiriwo ne approach entuufu.